tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika omusaayi gunaziza nebaza omulokozi. Abakulembeze buli omu mu kiti kye, abayimbi, abanakatemba n'abantu mwena twebaza okubawo olwaleero era twebaza Mukama Katonda kitaffe ali mu ggulu ku lunaku olwaleero tumwebaza ku lw'obulamu bw'omukyala abadde omukyala omusajja nnyo, abadde omukyala ow'amaanyi, omukyala omwagala w'abangi ow'ekisa, era nga tusaba Mukama amusembeze amuzze kumpi era muziteeke ku lusegere kuba abadde ayagala nnyo Katonda nga wakuleza era nokkiriza kw'amaanyi nti gyagenze agenda beera kumpi ne Katonda era ababadde bamwagala abadde bamuyambako mwenna agenda tutuusa okunyolwa kwammwe n'obulumi bwammwe ddala ewa Katonda mwennyini kitaffe Katonda ali mu ggulu. Njagala kwebaza abantu ab'enjawulo abazze batubeererawo kubeera ddala mu ntandikwa. Tumaze mu mbeera y'obulwadde tuyingira myaka 5 nga mulwadde. Tukyebaliza Mukama ekyo kuba wewa waliwo oluusi abamu abatafaana mukisa kujjanjabwa oba kufuna ku ddagala ne bagenda bugenzi, naye iffe tufunye omukisa okubeera naye mu bulwadde ne tumujjanjaba ne tusanyuka wamu naye mu mbeera gy'abaddemu yadde nga abadde yali takola ate nga nafe abamujjanja tetukola, naye ku lw'amaanyi gammwe Bannayuganda tusobodde okubeerawo emyaka 4 paka Mukama wamujjulidde. Twala omukisa guno okwebaza Zubair family okusingira ddala omukulu Director Bosa Serunkuuma nga tubeerereddewo mu buli mbeera era mu buli ngeri, kazibe ssente, kebe emmere, kagabe mafuta, tutwala mu ddwaliro kubanga waliwo twabeeranga ezzana nga tetulina mbula, naye omwami Director Bosa Serunkuuma nga ajja kubanga ebiseera ebyo nga dialysis bagikola kiro nnyo, oluusi musabajja ssaawa 8 ogw'ekiro, ssaawa 9 ogw'ekiro. Director Bosa Serunkuuma nga avuga emmotoka ye wala tasobodde nga tusindikira omukyala yomita Mami Faith nga ajja n'atukima n'atutwala mu ddwaliro n'atulina ne tukola dialysis n'atuzza ewaka. Director Bosa Serunkuuma nsaba munkwireko obugalo obw'enjawulo twebaza nnyo Mukama amusaba ayongere okuggula amakubo go akutuuse gyo n'egyotasuubira. Era ntwala omukisa guno eza ddala famire yange yonna okuli muganda wange ono Mukecha Isaac ambeerereddewo kuviira ddala mu ntandikwa kuviira ddala Nakasero nga twasula fena Katanda ke batuwa Nakasero nga ne asikali twamubrayimiza omukkiriza osula naffe n'abeerawo paka nakati. Era nebaza ne mama waffe na Bulime Mebo okumukkiriza obeera naffe n'okulaba nti twali tumwetaaga nasigala nga tujjanjaba. Nyongera okwebaza nga nebaza abantu abalala okuli abayimbi ab'enjawulo abatubeererawo, abayimbi abangi batubeerereddewo butuufu tusibira ddala. Okusinga ddala nebaza omuyimbi Spice Diana yafunanga obudde wakiri buli mwezi oba buli wiikisi 2
kubanga alina companies zabadde ali ambassador nga bamuwa ebintu nga babimuwadde nga bisitula n'abitukwasa oba nampita nengenda yeewuwe netubikima nga bituyamba. Nebaza omwami Edikenzo naye nga abadde atubeererawo nnyo mu mbeera ya ssente kuba ssente twali tuzeetaagira ddala n'abayimbi abajja ewaka nga ne batukyalira nga bangi. Kuli omukyalo Ntendo yajjanga n'atukyalira, Rema Namakula, Justina Masanyalaze, Sophie Gombia, ne Sam Gombia, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bebaza nnyo mwebale kama agazi emikisa gyammwe mwongere okgenda wala era mukungule bingi ebyemutasuubira. Tusaana okwebaza okwenjawulo ennyo eri abannamawulire ba media houses ez'enjawulo ne social media ba bloggers ab'enjawulo. Bebaza nnyo kubanga mutadde kinene kuffe wama wadde nga bateerangawo omukisa okuwulirwa eddoboozi lyaffe ottuka eri mu bantu n'okukunga abantu okufuna obuyambi. Era mbebaza nnyo bannamawulire mwenna ne ba hosts bonna ba TV. Era nga nsaba Mukama namwe ayongere okubagaziyiza emikisa. Tusobola okusaba okwenjawulo era okwebaza okwenjawulo eri abantu abatubeereddewo nnyo mu ngeri sasulwa muntu nga nze oba muntu yenna nga Mukama yeka yasobola okubasasula. Nebaza nnyo Mwamirule Bakalasiti abadde nga atuliisa emmere buli lunaku, famire yaffe yonna nga atuliisa buli lunaku ne ttiimu ye oli anti Jackie Alex Bakalasiti ne Dokasi nga buli otugendawo ne bakulaba bulabi ku mulyango nga bategane order zaffe nga batandikirawo parkinga. Twebaza nnyo Mukama ayongere okubagaziyiza. Nebaza General Nalweiso nga singa teyaliiwo singa weewaawo tutwali tuuse paka eno kubanga nze wenakyukire waka nalimba ku ssomero nasanga mami azimbye nga tetusimanyi kituufu kyali kimuluma bali bamutambuziza amalwaliro ag'enjawulo. Omukyalo omu natukubira essimu, omukyala muta Sophie Love nga tugamba nti yafunyemu engeri gyakonektinzeemu n'abakulu ab'enjawulo okuli Balamu Hagari ne batukira Lweiso through her daughter yali muwala we yalaba story yaffe nakwatibwako nnyo na reaching out gye bali ne batukwatako ne batwala Nakasero lwaliro ly'amaanyi mu Uganda balina ebyuma ebirungi so basobola omukeberera ne twategeera gyekyali kimuluma kyeyali nsigo era bamukebera kyatukuba wala kubanga treatment yetandikira nikisejera etuseeko batandika nakufumita kidomola mu lubuto wano bamufumita ekidomola okusobola okufulumya amazzi era kyamutraumatizinga nnyo nafuna ne hallucinations oba okulabikibwa okulaba ebitaliibo. Yalaba bingi n'ayogera bingi era yalimu eralikirivu nnyo era kwolwo abamukuffe ab'emitima eminafu twalowooza tasobola tusimatuka naye Mukama yatusobozesa okukiyitamu ekyo n'atukuuma netukiyitamu netusobola obbaawo era paka abasabe batuka natugamba nti ajja kwetaaga okukyusizibwa ensigo. Weewaawo bantu bangi abavaayo kubanga Abannayuganda mbamanyi nze ng'abantu ab'ekisa, abantu abawaamu ab'obumu era abantu ab'eddembe n'essanyu. Oba abantu Abannayuganda bavaayo bangi abasoba ne 50 nga bali willing okuwa mama wange ensigo. Naye okusinzira emitendera gy'amalwaliro omuntu bw'olinako Oluganda muganda wo oba
mutabaniwo oba taatawo yabalina omuntu asookerwako saba wekigana mu famire awo basobola okufuluma ebweru. So nakiraba ekyo nakwatibwako nnyo era nensaba mama wange muwe ensigo nemusaba yakikirizawo direct era ngaomuzadde yenna kubanze kumwenyininyiniza yamusaba ojje muwe ensigo nangamba Fred katusoke tugeze kuba kasoke yebuzeeko alabe. So nemulemerako nnyo nemulaga nti ekibi ekibulimu ekikirimu ekyomuwa ensigo nkimanyi nti oba bakuggyemu ensigo togenda sigala kyekimu era oba ogenda funa obukosefukosefu era obugenda beerawo ku ddagala. Nemulaga nti research mukoze nemugumya nti tusobola okubeerawo kasita nga togenda mudwayo buli kaseera bwotyo nga eddagala tusobola oddimira tekirina buzibu. Bwatyo nakkiriza ne batukolako tests enakaseera. Tests zali very expensive. Nebazuula nti tuli very compatible nga tufaanaganya buli kimu era nga otekawo omusayi gwe n'omusayi gwange ekyawugana pozi yali DNA nera DNA era nawe mubamu eyiye. Weewaawo twali tunagenda India kaseera ako India bali bagigadde. So ne tucoordinatinga n'omukyalo omu bamutajana nti namukasa abeera Turkey natugamba nti Turkey balina amalwaliro amalungi era basobola okutujjanjaba. Netuyiye engeri gye twakuŋŋanyamu ssente n'obuyambi bwammwe bannayuganda ne mutukwatirako nezubayo famire ne tuzikuŋŋanya ne tugenda e Turkey ne tutuuka mu ddwaliro mutuufu fenna twali tutidde ne batujjako baba balina oziddamu okukakasa kuba amalwaliro agamu gaba n'emitendera gyabwe n'emitindo. So ku mukino gw'eddwaliro baba balina okuddamu okukakasa nti bye bakebedde byabadde bituufu. So bwe batukebera ne basanga nti era kituufu tuli compatible nti nsobola omuwa ensigo era tusobola okukola transplant. Ensigo yange nemuyambira ddala naye obulwadde bwe bwali butuuse kuba mu butuufu amazima amalwaliro gaffe wano mu Uganda otuuka otegeera ekikuluma ekituufu nga olusi nga kiri too late. Wawe natukira omufuna twakitukira genda nakasero ligenda Turkey nga bamusiza amalwaliro ag'enjawulo nga amalwaliro nga mukaaga ate amalwaliro getuyita ag'amaanyi mu ggwanga naye tegasobola amanya kituufu kyali kimuluma paka twagenda nakasero ne batufifaalinga okugenda ebweru. Twagenda ebweru nga kiri too late tutuuka eri bagamba tasobola kukola transplant kubanga waba transplantiza ensigo ye aba agenda westinga ensigo y'omuntu agimuwadde nga tegenda muyamba myaka gisukka ebiri. Boba alina ebyuma ebya advanced okusinga ffe basobola okutegeera nti kati ku ngeri kidney yo gye functioningamu egenda malawo bbanga bwe riti. So batugamba tejja muyamba ensigo yange mangi muwadde tejja muyamba myaka gisukka ebiri. So waliwo option ya dialysis nasobola okubeera ku dialysis tuwitnesses abantu ku dialysis ab'enjawulo nga amazeeko emyaka 11. So that means dialysis esobola omuyamba okusinga transplant. So n'olwekyo ne batugamba kiri gye muli bagamba ffe sente tuzaagala tusobola okubakolako transplant ne mugenda oba musobola okuddayo ewammwe ne mukola dialysis kuba dialysis y'emu. Waawo ne tukkiriza Mukama kye yali asazeewo ne tudda mami ye nadda e Kampala nze ne nsigalayo n'omwami bamuyita Hussein ye president wa community y'e Turkey ey'Abannayuganda e Turkey. Omwami ono n'annyaniriza ewuwe nembeera naye nanyambako nenfuna omulimu kwa sente zali short of funds. Mami nadde e Uganda natuka nabeera n'omukyala mutama Amalina ne Uncle Geoffrey nga bamuliko nga nawangolo yali ku ssomero. So ne tubeera awo nga ngezaako nga zenfunyeyo zemuweereza naye ng'era tosobola bba na mirembe nga kubanga omuntu omulwadde nga alina chronic essaawa yonayona yadde tuba tetukyagala n'essaawa yonayona oba omusubira okuva ku maaso. So nabeerayo nga ngamba oba mama wange wabaawo nga sifunye budde kumujjanjabako wabaawo nga sifunye budde kumubeererawoko yadde twali tubaddewoko ffenna akabanga naye muli nenumirizibwa nengamba kanzire e Kampala mbere ne mama wange Mukama jayiye engeri jajja otubeezaawo. Olwekyo namalayo omwaka gumu e Turkey
nenkomawo bwenakomawo mimi nemunyonyola nanga matewera likirira mukama takola nsobi katuberewo mpolampola batadde Kampala netubeerawo abayimbi abannamawulire badde tebatusuulirira nga wayitawo ng'omwezi nga baddamu nabo bakeberako baga muli mutya nga tuli mu mbeera bweti nga bajja bakola story n'emikwano gye egyenjawulo n'emikwano gye ddala egy'omunda gyesitasobola kwerabira kwebaza nga bamubeereddewo nga si mu sente kyokka si mu kubaawo kyokka but even spiritually wabadde mukyala mulokole nga bakola conference calls buli kiro saawa 9 nga bakungiriza wali n'omusumba waabwe musumba Asha babeera mu bangi kuliko Anti Farida, Anti Angel, Anti Viola n'abalala bangi nga babeeramu ne basaba ne beesabira naye n'abasabira nga babeerawo nga tubeerawo mulamu ogw'okwegumya n'okwegumirako. So wenadde Kampala tubaddewo paka kati mungeri nga tubeerawo ku donations ez'enjawulo abantu b'omu diaspora family zaffe ziri mu diaspora abamufamily yaffe abali mu diaspora n'abannayuganda abatulaba ku mikutu egy'enjawulo nga bafuna obudde obaoliawo omuntu aweerezayo emitwalo 4 nga zibayisa mu wiiki obaoliawo omuntu aweereza emitwalo 3 nga zibayisa mu kubanga treatment gyetubaddeko ebadde very expensive nga dialysis tugikola emirundi 2 mu wiiki every week tulina ogenda mulwaliro emirundi 2 ogenda mulwaliro emirundi 2 at least uno spending emitwalo 2 buli mulundi gwogenzeeyo at least oluusi musala complications ezisingako kubanga neno ataka gyasembe okufuna emutudde si yebadde esinga obubikuzi yali afunye era afeesinzeko stronger storms era afeesinzeko ebizibu ebisingako byabadde obulumi obadde busingako awo naye mukama era abadde amuwangaza nga mugumu nga era naffe kigumira ku ye ebimu ku bigambo byasembeyo okuŋŋamba yasembeyo tugamba ne Isaac tuli mu ddwaliro awo etugamba mpulira eddoboozi olunaku lwennyininyini olwo naye nga yali fine at that point nga assa bulungi ayogera bulungi yali ku dialysis yali ku kyuma atugamba mpulira eddoboozi liŋŋambye nti togenda kuddamu kuyimbira nsi ogenda kuweereza kikolaba ku kigambo kyayogera ekyo bulungi kirowoozaako nina okukkiriza kw'amaanyi nti atudde n'abamu ku bakulu eyo mu ggulu gy'agenze. Nyongera okusaba okwebaza eri bannayuganda mwenna okuli ba DJ ba event promoters ba DJ batusanga ku shows kwatubale tugenda ku shows nga mu mbeera gyalimu mu lunaku tugenda ku bifo ebyenjawulo nga 3 nga tumuvuga ku speed eya waggulu tulina okukwata obudde oluusi n'abaamu n'alinya booda naye nga tulina okukwata obudde kubanga omutegesi wakyo togenda mugamba nti yaba ku program so twebaza obutatukutokera oluusi twakwatanga budde tukutuukiriza naye mwatukirizanga netuyingira mu bifo byammwe nayimba okulyako ebifo ebimu era twabulamu bantu kale baba ne protocol zaabwe baba amatu bali strict so wagamba nti nedda sagala muntu akoze eki atakoze practice kujja ku kifo kyange kuyimba naye olw'emikono mami gyali akoze mu bayimbi abo abwebyo ebifo era temubulamu amuyiiza n'amuteeka ku stage abantu nasobola okututuusaako obuyambi obwebodde tubeezaawo bulijjo. Nyongera okwebaza n'emikwano gyange gyonna egibadde kimbeererangawo bulijjo mukuŋŋumya mukunsabira n'okunkyalira ku mama wange kusingira ddala okechaiza ne Kajubi Jacob n'abalala eb'enjawulo besitayagala kumissioninga kubanga bangi nnyo. Nyongera okukkiriza nti mukadde waffe yagenze wasinga era wano wavudde awonye okubonaabona awonye obulumi kuba abadde mu bulumi bw'amaanyi babadde bamusalaasala. She has gone through over 10 operations in her life. Omuntu omu bamuoperate zibinu ekisukka mu 10 bamusaze emisuwa bamusaze olubuto bamusaze buli wamu so abadde abeerawo mu bulumi naye era mu bulumi naye mu ngeri abaddewo era naffe tubadde tugumira ku ye era nga wetulaba kati
tuli bagumu nnyo tugezaako obugeza yabadde nga atukumya natugamba Fred mugume nze nolunaku namugyayo mudwaliro okumuzza ewaka namubuuza obulira otya osobola otambula ali genuine agamba nti kati nsobola otambula kati sobola otambula so olunaku olwo yaŋŋamba nti Fred nsobola otambula nsobola okudda ewaka nempumula wewawo netumukwata tumutwala ewaka kuba lunaku tugenze bulungi mu prosesi y'omulongoosaako omuyonjaako bambi Isaac era mukutte nga ngenze kwambala mpale kukyusa tuddeyo mu ddwaliro kuba yali asabye okumuzayo mu ddwaliro bambi yasobola yasikamu emikaje ng'esatu n'azikira nga tumulaba nga tumukutte kyali twakikiririzaawo kubanga engeri gye omubiri gwe gye gwalimu nga n'engeri gye twali tutidde obugalo bwa bukuba nnyo omukwatako wano oba owulira ngalo zo nga zezikuba so nga tesobola manya nti oba azikidde oba tatizikidde so netumukwata omwami ono n'avuga kuva bujuuko paka mulago yavugira dakiika 2 ekiro saawa 11 netutuuka emulago netusanga nga atufuddeko netumuvuga tumutwale wa taata wange kuba otasooka olowoozaako awo ng'omuntu omukulu twatuukayo era ng'omuntu omukulu omugezi yenna nahandolinga ensonga bulungi paka tutuuse wano eno era nyongera okwebaza taata wange sesonge Andrew Kaggwa era nga nsaba Mukama ayongere okuwangaaza n'okuwa emikisa nebaza ne mukulu wange Dennis Sebugwawo abadde nga atubeererawo nga atuweereza gaasi nga tuwa ssente ng'ajja n'atulambula nebaza ne famire yange ne basenga bange mwenna ne baganda bange mwenna mwebale kumbeererawo mwebale kubeerawo mama wange era nga nsaba Mukama ayongere okutangaza emitima gyammwe kuba ffenna twazaalibwa tuli batukuvu nsaba amabala gonna ensi gezebasiiga gonna amabala Mukama agasanguleko obukodo jelasi envi nabina Mukama agasanguleko tudde mu mbeera zaffe ez'olunyiriri ez'olulyo tubeere ffenna baddembe basanyu abaagalana kuba buli omwana azalibwa mutukuvu era nzikiriza mama wange ye azalibwa mutukuvu era atuuse okunyula omulamu w'ensi eno nga kyali mutukuvu kubanga yeeyonjezza waba mbasaba mu nsonyi bonna benneerabidde abali mu diaspora anti bange abali mu diaspora baganda bange abali mu diaspora bamama bange abali mu diaspora mwenna bannayuganda bambi gonna gwe sitayogedde papa Misa Semakula Hajaruna Mubiru olwo ne betwasanganga ku jam session ku lwokubiri wabeeranga abayimbi bangi naye ng'olaba omukwano gw'amaanyi bambi omukwano banayega atuguyina naye balesa tuyiga okuguwa embracing okusukkawo ekiri n'ekirala nti mama wange ono abadde mulwadde abadde nga ayambako banne mu dialysis eyo nga bayambako mu ngeri financial support nga bako nekyabatuusaako badde nsaba legacy eno twongere nga tugisembezaayo mu maaso tuyiye engeri gye tusigala nga tubeera wamu n'abalwadde b'ensigo ab'ekiruddu n'ab'emulago kuba dialysis plants ezisinga ziri mu Kampala osanga nti omuntu ava ebusiya alina kujja Kampala emirundi 2 mu wiiki omuntu ava eggulu alina kujja Kampala omuntu ava Mbalala alina kujja Kampala so nsaba tuyiye engeri gye tuyambamu abalwadde bano kubanga abalwadde b'ensigo bangi abamu balowooza na ddogo osanga omuntu ng'azimbye feesi ng'alowooza bamuloga bambi si ddogo oluusi ebansigo nga yeeguluma era nga nsaba bonna bekikwatako fe tuli wiri oteekamu amaanyi tina ttiimu yaffe ennene tuli oteekamu amaanyi tusensitizinga abantu tugulewo different sports mu country abantu basobola okufuna obuyambi n'okufuna okutegeera okwenjawulo ku bulwadde buno obw'ensigo nyongera okwebaza abayimbi mwenna nebaza nnyo Antishira nebaza nnyo Irene Namutebi nebaza nnyo Antiviola atuwereddengaho nnyo nebaza nnyo Roni abadde nga atuleeterangako emmere ewaka bambi Mukama agwenyo omukisa nebaza nnyo Faruku Juuko tubeeranga naye ewaka nebazanga nnyo batubeerangawo ezzana eyo kuminti ezzana etubeereddengawo nnyo abamaduuka bonna osanga nti
nti n'omuntu aba atunda chipsi ku kkubo ajja bakana bagamba mukwate esowaani mukwateyo ki mwebale nyonyonyonyonyo sobola bamenya mwenna tola omukisa guno okwebaza mukama ne bannayuganda mwenna mukama wawe omukisa. omwana ono tumwongere engalo bannaye ebigambo byayogera abadde tamulaba wano ayinza okulooza alina wabadde abisoma byonna biri mu mutwe gwe. Tusaba mukama katonda akwongere amagezi n'okutegeera tuddeyo mpolampola awo. Mu kiseera kino mukkirize twebaze bannaffe aba security bawo mutukoze bulungi bane tukubireko abasajja abo batukuumye byonna byonna gye tubadde bawo. Thank you so much.